like you people. Buli wenda ka. Bakwagaza abantu. Papa Misa chimubi. Mulema. Si mulema. Hey. You abaye daddy w'omwana buzibuki. Because eyo. Everywhere buli woraga. Nebweru eyo waliwo gye nabadde na traveling. Wenakudde kuba blog. Oh, banange we bali kujje. No, Uganda idiot. Semakula ng'omuzaalamu omwana. I was like, banange. The best of Eva Namulondo from zero to hero. Yeshana singo munene kuno mwaka. Hakuteta la bonita nga 3 Agosto. Eno shobuli muyimbi na comedian mwali. Shinge mtwale 3, vyebye mtwale 5, emeze mtwale 5. Pasta Bugembe, Rema Namakula, B2C, Fake Famaika, Winnie Nwadi, Spice Diana, Levixon, Mickey Wine, Harry Namatovo, Honorable Lutaya, Eddie Away, MC Mariaki, Landlord Chakala, Mickey seems too funny. Swag Nation, Madrat and Chico, Yana Nabatansi, Sahara Toto, Ray P, Douglas Ruanga, Nina Rose, Fefe Bossy, Lydia Jasmine, Maureen Nantume, Mesach Semakula, Patrick Amujuka, Abalala. Wewe nango chimanyi tuwavaku 0, no fuka hero. Jangu wano, the best of Eva Namulondo from 0 to hero. Hawa kuteta la bonita, na 3 Agosto. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Sister. Beera kyegenda mu maaso. Oyogera nga tonkutte ku kyebega bega siwulira. Matu gali wano. Mwana omuntu okukwatako obukwasika n'akatini. Wange alega nti katini ako manyi kayonoonya amaka mangi. Naye koonoonya amaka. Eggolokosha wadde oyogera onsunaasuna oti. Ye tugenda yitawa. Sinange onsobedde ontwala mu nsiko. Omwana gwe tuyitawa. Bayita eri okuyingira mu garden. Bayita kati deni. Ati ono yatukozesa ensobi ono. Ate ensobi kinga gwoda gwomo running. Yeah, sister. Duniya kuyisa etya eggula abantu bayagadde emboozi y'obutiti. Gy'abadde oleese. Kyawuta butiti. Butiti is coldness. Butiti. Yes. Onye oli katende ne oluganda lwolwo. Ndi mukiga. By the way. Ndi mukiga. Ndi atuga muleta ina matu. Yagamba ndi mukiga. Mugwe gatende baba Banyarwanda hariho banaye ariko labisiza kujogo lyonna wana bagaddewo nabano nagenda okugwa ekigonjo okuseka kabuke katifu nawe Madde manyi Uncle Chams UBN ogirabye Uncle Chams you have teach everywhere kuba tin ne mu maaso yateeka mu tin yakoowa abantu omuntu yenna mu ggwanga lya Museveni nino okoowa abantu benshi bagikomezaawo nkomewo kati oshutingira wai mwala wanamula mugundi embozi yosijagala nja kuviira toyagala ndekedde ondetedde kirala ate ogulana lero no olugambo kyamagero lwe yaŋŋamba naye akasuku olina olugambo kyakola asikuyita wantu wamu ogaba tukala n'ebigambo kubagana olwairwa nnyo mbadde banna mbadde ntandisa nti Nani omuntu asafuna ku nnaku ajasudako kwano banna oba Auntie Eva aliwa Auntie Eva yaliwa lero bwe tugenda okukolako interview Eva ki Namulondo Eva aye kanako kankolera kamaanyi aye bana nsokasala kama omugambo mbubeerya ne Misa bagamba mbubeerya ne Misa eyo okuliba tamanyi mu kazi sajja yazala mu Namulondo tomumanyi omulenzi omumanyi ani abikoboozizza bye ate kikosigwa doyogera bagamba nti mbu wagera mu red paper good ani omwoyo obwirira babiwandiisa ondabye nogamba munkwata mu kizibu wabweru wawooli kadde enzirino lisala ebigambo
wano wali temukoleranga okolufi wano nakolawo na Rema wakolawo ne Rema Namulondo njagala bwagazi muleeta wanju njagala mukyazaako Namulondo neno wansi Namulondo bidefa bilyamu tamanyi wata wuyo yogera naye mbotera okulyawo wano butudde butuusi Serena yawa kigo ayinza okuba ali ku kigo yagambye ali ku hotel side yiino kwe tutudde olaba wano mu parking aba VIPs oba parking bw'oba ojja mu garden eno eri wansi ejangu ati ekikulu oyambala nnyo obukondo bulinga fooko kati okutambula lutalo yono wano mu redi yono ye nga ataddeko ennyama anaye nange banaye Eva okoze ebintu ogezze baaba naye omusajja kati agenda okukwana kalimu olulya video kolo yani kati abasajja ebintu ebyagendera mu maaso Eva omwana yali serious omulenzi oyo akuba n'embaga tulye mmere gwe atwala eri olugambo olukunya n'egundi wamma Eva oyo omwana tekisoboka kyosobola okumanya nti naye nze ndi musanyufu awo wookute Eva totaawo oyo omulenzi talekaawo future eri bright kalabe nekomanyi nti mubadde ku airtime wange eriyo zo ziseke zeziri ku airtime wa luseke bebina ammajamubalaba oh my god ndowooza obalaba wengabi nze ndi nnyoko nno tompusotemukamani kale mukwano okutako n'ogenda nki okumbuuza ku ttaka oyagala afukamire nze ninyinabulungi munnange oli otya kano kasimu kyalo yedio lyotya zakukyalo kati nolaba ng'atwala olugambo ngono bwino omwana wa Mesach ani yamutwalayo kasuka olaba olugambo nange yantulako mu bwino n'agamba mbunneeyomusa n'amaana abyegaana kubanga bagamba amulyo ku lusegere yati kakasiza yono bwali ku lusegere gwakola naye yatukakasa nti luusa tebagamba nti akuli ku lusegere gwakola naye yeye bwoba tuwolereza bwatyo yalekakatira yagawaddeyo agombu Mesach yakuzaalamu omwana oyo yomu yagasasa akulimba si yenze naye kirabika kyali kirowooza kyekijja okukuzaalamu naye leero mufunye agenda kuntegeera kamukuteere thank you kati sister ogenze naye Namulondo nkwetaaga mujja kukukyazaawo ku channel yange kati bw'amala wajje kola enteekateeka ate azze omulundi gumu sanese bikola ate ogenda ebikola oyagala biriwa ate zino zigenda mu yange ffena tuli ku iPhone kale naye ng'onyumye nnyo naye gwe Ruth akabuto okakoze luli kaali kazze kati no nga bwanika akera kubako ngumi bwati yali akagezezza akagenda nakakonakona andi mukulikeyo mu honeymoon twabala ne mwami bwanika nawe nkuse kwata yambala kano naye Namulondo ogezze are you for real ageza nedda agezze naye wano size gyaliko emala nange kati we naavaawo ng'atokomoka nga ndyoka nfubutuka ebigambo nga mutwalo ogeza kati jjako tutandike essebo luli tubadde kuki mami kano tukole bwetu bannange oyo sente ayagala kuzigula mu simu mami sente za foundation ndeka mukwano sirina era bye ngenda osooka mubuuza ngenda sooka mubuuzaawo I know okikakasa tewali kyempulidde yes I know taina ndowooza ati straight tituteeke muwondo bwino
Kale jiteke. Nti Eva yafunye omusajja omupya oba yakutadde mu ssimu. Ndekamna. Tewali musajja ya? Ndekanze ne baza muganda wange Rema Namakula. Yampaddeyo sente nenteeka mu kivulu n'omwami w'Essebunya. Because bambi bagenze olanga kinzitoweredde. Nanga Eve jangu mukaddo. Obukadde butaano. Bambi mbeebaza bwebaza. Okay. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ndine Evelyn Namulondo. She's one of those ladies I've seen over the years. Naye nga tetwogera nnyo. Twali twogeddeko. Tetwogera kuba oba totwagala. Bw'ogamba nti sibaagala otegeeza ki? Gwakyasinza okutukuba. Mwabaawa. Baffe bannamulondo. Namulondo olimba nga nkukubira ki Namulondo? I swear. Nze atakusinkanangako. Kulaba every day and night. Tondabangako. Nkumanyi. Omanyi ndabira eri distance. From a distance. Like on TVs, right? No, even in person. I've seen Namulondo nze nkuze mu industry eno nga nkula. Nakulanga yo still a young girl. Ng'ojja okula nga nkula nga ndi mawulire. Wenawandiikiranga ku red paper ebiseera. Nga nkulaba. Yes. Wow, netwakunamira red paper. Kati lwakuba ti mbadde soogerangako naawe naye nga nzuze nkula kyavola nkugambye nti ogezze kuba kati mbadde maze ebbanga eriwera nga sikula ndowooza nasemba okukulaba si ku mukolo gwa Rema twale eri naye bannange kati ate waliwo lonki ya Rema saaliyo lwaki tewaliyo nalina ebyali binkutte otuwalana nsibawala Rema mukwano gwange. By the way, Rema, we are even supposed to do an interview. I think try to schedule in ZD last month. Just before Katonga tannafa. Between Isma ne Kato we bafiira awo. Try to schedule in naye ndowooza ne bandabanga energy tewali ne banga tujja kuddira naye sikyali nnyo faani wa bivulu. Era kino ekikyo kye ŋŋenda okugendamu neyanzanyo sebo kikyo ŋŋenda kujja amina sebo ate nsasule ogule ne table tiketi era nziina ntambula nazo ke kakeesi kano ntambula ne tickets tebe beera ya mmeka 5,000 sebo aga Uganda yes sebo ngenda jigula bannange otunaaviira wano ogenda vaawo ne sente kuba njagala bwetuddamu sisinkana onga nti akasuku totukuba totuwalana totulinaako obuzibu nagula ne tebo era bye ndikusanga nti banaye kasuku tatwagane nga nze yagula tebo yo nja gikujjukiza ojja kunkoowa bukooyi nkumanyi nze ndaba mbeera nkulaba like every day sina remisinga programming mba nkulaba ku radio nkuwulira nawali nkulaba kyolina omanyi tuli bafaani ate tulina ekitugatta because oli wa lugave lwakuba sometime olava mu lugave noyagala ofunayo ewalala. Okay. Now Evelyn Namulondo is one of, for starters, kyenkwewuunyako nti abantu bakumanyi by both names. Yes. They don't know you just as Eva. Yeah. So on any given day ng'omuntu akwogerako alina okwogera Evelyn Namulondo. Yes. Okutegeera nti boogerako gwe. I don't know how you were able to build ekintu kyo okubeera nti waba abantu baga nti kasuku. Wesoga nti waliyo kasuku omulala. Naye olinoga nti Evelyn Namulondo oba oyagala oba toyagala. I know. Erinnya n'olimalayo. Mwami no Kyagulanyi yagatte agamannyo. Mwami Kyagulanyi Sentamu. Yajanga nnyo Club Bonita we twazanyiranga nnyo ne Bobby Wine obalaba tugenze mu America where kati ne Moses Kalobo mmanyi kati nga wabazagam bana Evelyn Namulondo gye kiri ne ono Moses Kalono abantawanya n'atandika okugatta amanya yatandika okugagata then n'abantu ne batandika Evelyn Namulondo nawe yokamocha ogenda Club Bonita olaba no Evelyn Namulondo olabe Moses Kalono. Yes, mwami Kyagulanyi mune yagataga amanya then nekigenda nga kikula nange newunya bwewunya buli lucha because kababe bafani teri muntu akwita Evelyn Namulondo ne woba oli wakawabewa yes ate nga natera kiwulira nnyo ku bayimbi nti nga owulira Rema Namakula
Mesach Semakula Eddie Kenzo nti nga bo be bayita bwe bati Bobby Wine nga babera double Irene Namatov bwe bati nga ze kyempulira bwentyo nga sitana kyuyamba nakatemba like nga wonowulira nti era ne mchamariam ndagiro mita mchamariam ndagiro because of the music like mwami katolu wama ukitegeera bwe bati like that Kati, we are going to rewind a bit. I know most times tebagala bibuzo bino, but you have not done so many interviews. Actually, I think ndoza katikoina show yo rotandisa kola interviews. So I was actually shocked that you can even accept to do an interview. Kubafa abamawulire. Tulina ebintu bingi bye twagala otubuulire. Wabadde ono olutalo lunene. Nene ogamba kamale gagenda. Kati tulina ebintu bingi bye twagala omanya nga tulowooza gwe aba abimanyi. Especially ku bayimbi abamu. Naye nga tulowooza gwe abimanyi, but awo tugenda tutuukawo. You just woke up one day and you are Eva Namulondo. We don't know. Ozaalibwa wano ojja buzzi mu kibuga hasoyo ogitandika otya? Anze banzalira ali ku Rubaga Road. Hanis we yali wali omanyi. Manyiwo. Kati awo yiba ne Hanis ekyaliyo. Ke gali amaka gaffe. Awe wali ewammwe. Yes, we banzalira awo. My mom ne dad nakula ne step dad. Sakula na daddy wange. Ne bali awo Hanis then daddy waffe ngakolera okawansi. Awa walinga buses zigenda hoima dadi balinga bavugazi bus isha banzalira ku Rubaga Road ne kulira bakuli Kisenyi Lubaga then paka ne tuvaawo ne tudde wa bakuli olabaga mafuta ge bazimba naye kakalina ako awo nayo twalwawo nnyo ebbanga ddene then ne tusooka tudde Kasubi isha kati wa mkibuga se oli born and bred wano wano toyinaayo nti nenninya basi nenzije Kampala netwololedde wano era mikwano gyange abasinga bali awo enakivubawo waliwo kalinaawo eri waggulu nayina emikwano mingi and n'omwami Medi Nsereko Muhammad Nsereko because my mom bali family friend to family yabo era holidays singa twawumuliranga waba Muhammad Nsereko Eshize Nsereko wamulaba ddagwe nga mukula waliwo omwami akwagala ennyo ali Amerika eyo bamuyita Ben Bagio omumanyi Ben Bagio Nyombi manyiyo gwe bayita Ben naye ddala sirimanyi kati Ben Bagio Nyombi bw'oba vidiyo eno agambye takumanyi naye yangamba mukwano gwo no manyirya Ben ddala sirimanyi kyovudola angambye manyi gwe bayita Ben eddala eriddako musajja wange mukwano gwange nnyo naye yangamba naye mukwano gwo twagenda mu America by the way omulundi gwange ndozo gwasooka yes oyo mwami waba yoyo goyogerako namumitingakoko musajja mukatuliki nnyo so kati bino ebintu bya entertainment byo bitandika ddi sigenda kudda mu wasomera wa wakola ki bino ebintu bya entertainment obitandika ddi nasomera wanji tujja sulawo entertainment nabitandika primary 7 naye na before primary 7 nagobereranga ebyo amamotoka ga drive awo n'ebyo like MTN erina kyetegese nga ninnya waggulu eyo nga nkoona omuziki komawo waka nina zi t-shirt nina zi bottle nga naye mami tayagala nga nkuba kigooko kati lumu nagobererako code drive before okuyingira entertainment gundi my mom weyantwala St. Peter's Nsambya nga nziye newalala nkola P7 because we bantwalira St. Peter's my mom nabagamba yagala nkube bandi era kale nakigezaako kokola ekitamu yonge yasooka anagenda olaba waliwo MDD nga tekinkolera n'enzireri kati my mama agenda okujja bali balina bye batadde kusoma ye mami anindira mu babandi era mami yagenda naddeeri kuba ababandi bali tebabaleeta ku stage balina bwe baali bazikubira mami agendayo tandaba n'abuuza class change namugamba oyo yadda dda music dancing and drama n'abagamba bannange nedda mubadde temumukirizaayo ndowooza yali agezaako okungayidinga bino kuba buli mmotoka eyayitangawo
mukwano ng'obeerako ne ku kkubo nga ntandikirawo nze sitandise kati nga wonda nti mbeeraawo ndongo nevuga nenzina nze kuva dda ng'era ntandikirawo ne ku ssomero in fact headmaster wange ali ku poliisi owa HSC muleeterwa ali ku CPS ne Simeo Nsubuga yansomesaako Oluganda mu senior 1 ja kati era Simeo Nsubuga ye we yansanga nanga dakale yo jo wali osobola because watutawanya nti bwati bayogera Mr. Simeo watutawanya ne nakukubanga kiboko nga towuli naga bossa oyo mulalu because era nze newe nabeeranga mu kirasi endongo neeyitawo nga ntandikirawo then ne mwami muleeterwa oyo yali ku CPS Dr. Bossa yamuyitako ko mizanyo jaffe juka tuleeta abantu ab'enjawulo speech yewe yali agiwa ku stage nabagamba waliwo wano nayogera ko Bossa wuno naga na swaza mu audience yeri bantu naga mama nyabe era aliyo kanaamalira mu kidongo kwegamba obulambwe kuba naliko ne entertainment prefect eyo wamwami muleeterwa kati nayagalanga nnyo music kwegamba Sebba ng'era mukyala Kyagulanyi we yaŋŋamba nti Eve okubeera ng'oli mu music katemba bikite webba that is you yes so kati obitandise primary secondary biki kati kino kyolimu kati wano kyo okitandika otya ekirwa bino ebintu bya kati byolimu kulaba mu Ebonies era yeeyo kati olwava gye wava yonna wagenderawo straight ku Ebonies saatandikira kukola natandikira mu Ebonies ebirala bino ebyo byajjawo by then mwami Katende wabanga ogenda akola exams nga bakuumuzaamu kirungi kyalina mwami Katende kuba nze yampeerera ow'ekitiibwa nayingirayo nga nnyingidde secondary okuva olwo nampeerera paka awo we nakoma nze we nalaba nti si we nalaba waliwo ebyanzoganya nenkola ki nensooka nkiwumuzaamu n'osalawo nti kati wano ekitabo tetujja kusobolegana naye by the way abantu era mbagamba nnyo wabawo stage wotukaba owulira nga kiganye n'otakyesibaako kuba kati ensi edduka speed naye mukama age mazima otuuka noga nti siwe ngambye bwekiba kiga naye gwe ng'oludde mu Ebonies ekitegeeza bino byetuwulira si bituufu waliwo abaga kintu kya Ebonies kikwasaganya nga si kyangu but you've been there all these years balimba yes mbeera on and off nobeerawo then daddy ye wali wabawaka yes naye balimba ebimu nange mbiwulira eyo emirundi egisinga ngenda ku interviews kintu ne bakikubuulizaawo eky'Ebonies noga wow ate ebyo nga sibimanyi nze mbeerawa babinkweka naye ate nga oba omanyi buli kigenda mu maaso because wali we are family okay so kati we are moving on to the very very serious parts of this interviews. They are just like two questions tetugenda lwawo nnyo tezikubya tezisobola Rema Namakula ono omumiitinga ddi because now this has been the biggest point of contention Rema omumiitinga ddi ka sweet Rema netakyalika kati yena masavu she's young that girl she's so young. What do you mean by young? Rema is 30 baby years. She's a baby oyo mwana muto nnyo kati muwongo omumanyi ali mu America muwonge ki so yali saga muyisa maaso kojjanga ali awo yali mumpi like height young nga bamuyita muwonge abantu baleka bamumanyi so ategeka n'ebivulu era yatwala bapapa bani twalinga tugenda naye mu Ebonies Ragira nasigalayo akola ebintu bye then omuwongo oyo kati nga abeera mu Ebonies abeerawo wabeera yamba kuwa ekitiibwa in fact nze yatwala muwonge mu Ebonies okumitiibwa ow'ekitiibwa namulaba kalenda bambi ngaomulaba akola nga mbeera nnyo okushoza abapapa biki ng'olaba akola nnyo ne mugana naye gwomanyi nja kutwalewo ow'ekitiibwa nanga please do kati namutwalewo ow'ekitiibwa bambi namusiima nga alina good ideas then ne bakwatagana ensonga lwaki n'ow'ekitiibwa yamutwala ng'era ndani ya America wawawa biki kati omuwonge yalinga agenda n'alaba jukira nze nali wa Firebase Army era nkyali wa Firebase Army kati muwonge nga yagenda n'alaba Gagamero n'alaba wawawa kati nga muwonge ajja n'atunyumiza
ekyabaddeyo ebiseera bali kumbiranye bwe bati n'agamba bali abaana bayimba n'omugaa teri tonyumya n'omugaa naye omanyi tujja gendayo waliwo n'abaana awo abamu abebonyi ojja tutwala n'atutwala kati tugenda ogendayo netulengera Namakula nga baakinga naye nga ndooza omwami bajjamuko then nayisa ningamba abaana ngoyo omwana ayina eddoboozi ngoyo omwana wakabi nnyo ayimba ng'ayimba olwokkiriza bye bakugamba muwonge bye yalinga abagamba nalaba mwana towulidde sizaala wana edda bambi tonjogeza n'abalabanga nabali abalala nga bayimba no but at the time era Rema yali stand out yali ayimba yes ate abawala nga bali bangi nana ne tuddayo nga tulaba Rema kati mba ntudde awaka ewaffe buziga genda buli ayajajaja ningamba kana nga kayimba nga ate kayina dimpwe ninga muwonge njagala onnoonyiza akaana ako kati olonga ebirowoozo tebi sakyangwa kirowoolezaawo nti yoli gwe twakola ki because ffe twabalabiranga eri nga si bakyali baffe obimanyize nali wa ttiimu eri ngaera we mba maze okulaba ffe tweyongerayo bweyongezo kitegeera kati muwonge nagamba nja kumuleeta muwonge namuleeta kula Bonita n'atuula eyeye mabega alina ne kasista ke Mariam kali US Mariam Namakula then muwonge nanga gwe omwana muleese konze mwana ki nangamba oli ayimba konze ntwala nze yali adda ne ku stage ne mugamba soko ntwale kati ne netwala ne mpita ite ne mabega wetu ne mutuka ne mugamba hi how are you nangamba I'm fine how are you ne mugamba nkwagala nnyo nyimbira bulungi nnyo naye nange Eva nkwagala nnyo nze mba nenganzija ne nawe muzannyo gyammwe ne ondabikira bulungi olinga ekyana ekito nakulaba ne mu vidiyo ey'omwami gwe sigenda kwogera lindako kale tugende mu maaso nanga nakulaba ne mu vidiyo obanenga wenna olinga kibebi konze nange nsanyuse nebaga naye nzirayo ku stage ne mugamba can I have your number najimpa nange ne muweyanga nentawanyo omwana okyo naye bambi nebaza ku Rema muntu w'abantu nze abantu abagamba nti Rema si muntu w'abantu Rema alina empisa embi mbeewuunya muntu w'abantu b'amanyi ate nze yali ammanyi anti but naye kati bino byetwogera jjukira yali ebiseera ebyo azimba buzimbi kintu ng'akyali kiyenje oba otyo bw'omuddako oba otyo era bw'obeeraawo buli ssaawa n'omutokomokerako naye Rema mukwano gwange bannaye bw'ati simanyi Rema gwenjogera naye ne ku WhatsApp simanyi osasulwa ani asasula Rema nali mwogeddeko ekintu ekikyamu nze ekiyenje kijiddewa anti ebyo ebiseera yali akyali kiyenje ng'atandika butandisi wowe nyawe naye kati emyaka bye gyagenda gigenda of course okay what is understandable is why some people I think nti oba yeeraga oba ki kati alina waali tasobola kubeera nti buli ajja okitegeera adduka buddusi n'amwaniriza nga ggwe be yakukolera okitegeera kati we naddamu omulaba ne mga gwe Namakula nange nzaala Semakula naye nga mami we mami Halima Namakula twagendako ewa Daddy Hero wano e Bugerere awo nga tutatuka Bugerere mami Halima yaliyo ne kati nze saayagala buuza mami Halima twali tugenze bali bagenze kumanyiganya family Lugave Daddy Hero yani wali Daddy Hero okay Daddy w'omwana wange kati nze yali antutte ntwaleyo omwana naye omusajja oyo aliwo ennaku zino bannange oba tokyamanyi mwesonyiwe naawe yali mukwano gwange ojja mukubira era ebiseera ebyedda nagamba mukyala wange omumanyi bikinanyumiza agamba mukyala wa mumanyi nze ndi mukyala we wobe olakuwa wali nze naye kati mwayawukana tutandika bintu by'otomalirize kale tugende mu maaso kati mami Halima mbadde gamba before n'okumitinga Rema kati mami Halima yaliyo then muba anti baki biki kati mami Halima ne nti omubuuza because ye artist nenga ayizo gamba ngo mwaleese biki kubanga nange ndi eri mweboni kati nembeera nga ngwa cover mami Halima era paka ne bali ba anti abalala nga mbalaba bulungi nnyo ogwo omukolo ne guggwa ne tuvaayo
nemugaa n'ekirala okimanyi mami Halima twalina omukolo mu Daddy Hero biki najja balayika abali related biki nagamba oh yes neyo tulinayo ki families zaffe biki then awawaddako yali birthday ya mutabani wange Hero nemuinvitinga najja yajja ne sister we Mariam nensanyuka nnyo kuba kwaliko Pastor Bugembe Navio papa bajja bambi bakyali bange ba ready and wizo ngachaliwo yes no bajja ngoli connected mu kintu kino nawe baberanga n'omwana since denga muto yes because Billion Mbabazi yali neighbor waffe ebusiga kati bambi nensanyuka naye ngera bwali Rema atya abantu I know ne that is hard also agamba mbo bafuse bwati oba bwati yo because nze mbadde naye ebbanga ddene timumanyi ne waba yimiridde wali n'atunula bwati aba ayina kyategeeza ne waba bode ekoze bwoti mmanya nti Namakula kati kino kyayagala naye ye nga ye Rema atuula nnyo n'asirika era ku mukolo gwe yaliwo bambi n'atuulanga wali n'abeeraawo kati nga mulingizaako kubanga ali kanyimbira bulungi then yawo n'akuba akalala oli wange kaliba netujja bambi netukola kaliba twakola concert kwe Kotorio awo nabambi nga wetuli Rema oyo yajja ku gundi ya Ruth kusho ya Ruth kalibala mami wange oyo mungi nagamba abantu nali boss we tewali boss we nawe okusasula board obera boss w'omuntu oba yemugula ekyo okulyobera boss w'omuntu ate yali tayina Rema nno teyali bulungi ebyo ebiseera kuba nange namulabanga ate ze kubuulira namulabanga ebyo ebiseera bya Gagamero nange bulungi nawe nate ze ninako we nali we yali tali wawonna okulamu abantu okutola era oyo omwana yawonera ddala abantu awo okutola omuntu ng'ali eri n'omufotola akafaananyi n'omuteekamu ze namulabanga ate nga n'okutuula natuulanga waawo nga bwe tuba tutudde wano bee tuti n'omukulu wali bagwa jangu gwe kolabo kati gwe nga kajuisi tosobola kafuna mangu kati bw'oba wasasulanga booda ye wali boosi we naye mukama naye emyaka negikyuka ndowooza Rema ebitaala bimuta waaviira nono wuliriza ebitaala bimuta waaviira mu concert yeeyo kati awo yali ategedde nti sikyadda mabega nenze oyo omwana nagendanga nemulaba era yakibagamba nemugamba gogenda ba wakabi era nga bulimula Rema nemugamba guli wakabi nanga naye Eva nemugamba oli wakabi bana bonna bayimbye gwayimbye ngera tugenda ku boda bye bigambo byaffe okimanyi okikubye nangamba naye nga muli ku piki nga kyayambala buli bulegingi bwe kibi si kibi senguye zaaliko ebyo ebiseera mulembeze engoye ziriko nethe wejo obwogerako ne kaka tukyabwambala naye tolabako endimu nati kano kakyuka ku buli yalina obuntu bweyalina bulegingi bwe obwali obwa kala bwe yayambalanga ano omwana buno bulegingi kala zino zonna azijjawa gwe wali designer omwana yali international ng'ebintu bye biva London si kituufu towakana nkuleetereko ebintu bya Rema bye yakozesa edda nga n'ebimu bikyalina lebo zaabyo ennaku zino kisoboka naye edda va mu ebyo oyo Rema gwolaba oyo omwana kuva dda ali blessed she's gifted ng'era we namugambanga era up to now kati omukwano ne gujja nga gukula yes because bambi oyo omwana yali wakabinze namulabirawo namuzigirawo mu bwangu ddala kati mutuuka mutya ku point abantu gye bagaa nti oli handbag ye wadda simanyi era osula waabwe kuba nebifaananyi tukulabamu abantu bagaa naye Eva ne mu bifaananyi babulako muwa katengi naye bamugaye nti yambalako so kati mu this friendship n'amanya walinga omuhypinga n'omubiriivingiramu ne mufuuka baaluganda ekyo kyo nsobola okitegeera tight family. I really love her so much. Ati naye saga kuchi
Chimanyi naye akwagala abantu nga bakwogeredde ebigambo nga tufubutuse ebigambo ku TV awo ne tugana Namulondo ate bifaananyi ye yabadde akola ki naye matayogera ekituufu eyo famire yange katula kifamire beekuba era nze mugana wange ne waba akuba ebifaananyi agamba my sister olina okubeera mu kifaananyi kino because we are family nange lwala we nakola photoshoot nayita abantu bangi nnyo era ba artist naye lwakuba bambi baali busy eyali ya birthday yange oba agirabakoko omwali Bitusi omwali Spice Diana omwali Rema omwali Irene omwali Farida okitegeera nayita nabangi naye bambi abalala baali bali busy so kati ebifaananyi biba birina onnyoka nga naye mwoli kati bibaluma tulumwa ne tugana Namulondo naye waayi ne tugamba kati nga bonnyonnyodde abantu si bangi abalina bakyali baabwe ababeererawo naddala mu formative years ezo okitegeera ono Namulondo ayinza okuba tabagoyinze deep mu story ya Rema naye nze Rema namulabanga saagala era gigenda era saagala ogigendemu nnyo kubanga eyo personal life ye kyakiva olaba kati nze oluusi nkusanyukirako nnyo benkulaba naye neŋŋamba oluusi bwendaba kati ng'ebyo ebifaananyi neŋa Namulondo ate leero yayitiridde naye abantu bangi tebalina mikwano gyabwe be batobye nabo kuva eri kuba kati on any given day tewaliwo omuntu asobola kwagala Rema kusinga ggwe okitegedde era naye baba alina waatudde amanya nti Namulondo banga nti awo tetugenda mutuufu kuba ate ye yaliwo nga tukijja eruweero naye mukama tavaako luweero mwana nono nga nti luweero NRM gye yava okujja mu kyalo egyekuba emmundu okutuggusa wano kati baga abataaliyo eri mu mmundu aye tebasobola teeseza Kampala wano okitegeera kati naawo ebibuuzo banaye bino byonna byonna Eva alina show nga 5 nga 3 August ejja kubeera Thursday waki wakoze Friday Clever J Erugogo oli kula Bonita that Thursday nekyo jjo tuyamba tuteekamu ziri engalo zemukuba and eri best of Evelyn Namulondo not Ebons si Ebons presents Ebons balina akantu ke bakola akansesa ate kyali wange yakandaga bosajja ku stage engalo ne zivuga olimba era abantu baba abantu bannaye zibaamu naye mulinamu namu effect kati gwaye batasanyuse ne audience amera nange esanyuse katukuba naye mbeera mpulira nga nyingi nnyo anti bangi baba bajjudde abantu era bebo bobolabye so Thursday 3rd August she's doing best of Evelyn Namulondo from zero to hero kati ogenda kuba showcasing kyawo byonna sebo ngenda nakuyimba muka Namulondo era oyagala tunyigira bunyigizi ogeza okuyimba gya kwesonyi Mary Flavia Namulindwa nkubuuzizaako nnyo njagala ogule tebo emitwalo aga 5 oyo no mami wange wangabi emitwalo aga waliwo njogeddeko naye nekumacha mami Flavia Namulindwa ndi musanyufu nnyo kubanga ndi wano nkuziga wangabi oyo aba mama abenyewe bakuzaala oli Wambogo nedda oli waki I'm a princess come on Pozi Namulondo oyo nitewe ya kabaka nayo deyo nonzoganya nonkanyuga nonzeri mu kifo okuvunama Ben Bagio Nyombi njagala ogule embeeza 2 kati okobe ngattako eyange gye ngenda oggula ze mmeeza 4 Kasuku live batekuwagidde ebempagidde naye njagala ozinkwase muganda wange asiza kukwasa zijira ku simu kikolako kati ate kati wewe nnyama oyagala nkikoleko kati batumale interview kati kikole yitaawo mu Airtel teeka mu star 185
*185# yeah. Njagala leero ove wano Eva ogambe nti siranko muntu mulungi nga Kasuku ne Rema omugambe wano eno nawe gundi iPhone yosizitegeera anti ng'ogenda wano mwana nze ndi mwana wa Samsung bro reply gwe bikola byonna nze nteekemu namba yani ankubira wano kati ndowooza olaba evuddeko ani akuba ng'ate ngenda kukolako wange agula tebo ani akikola kirabye ndowooza ate ogambye mbe omusajja wamugoba ati nazala mugave era respect gamba kati mbeera taata wa mwana siba mulamu wo gyoli ewapya be balamu bo bajja mukuwa omwana va mu ebyo olaba wanene owooza mbu taata oŋŋambye nti eri wavaayo tandike neeza entalo zendeka munaye ndowooza okirabye Kasuku aguze tebo wano tokeberawo kebera ku ssimu yo obeera ojja kiraba wewe nnyabo Kasuku ogulanga naye banne ate toŋŋaa nti sitaddeeko withdraw manyi oyinza okuŋŋambira awo nti Kasuku nga totaddeeko withdraw abakazi obayite emmere okulya mane you people neyanze nnyo neyanzeege abali ku live ya Kasuku sebo Kasuku aguze tebo the best of Evelyn Namulondo nga ssatu sikyagala ennaku zino bantu njagala omuntu abeere yagambe nti wadde Kasuku ayogedde togenda kunvumira ku mitwalo ate nyinza okuweweeza era buli lw'onoobanga ayogera nga ganze Eva yakuwa ataano gange ku mmeeza olowooza nyinza ate edda ayimbi baatugambanga nti oyogera wayonyambye eki ne ntandika ebivulu nga nsasula n'ekifaananyi neno ganaataano gompadde eno nakoze Evelyn Foundation waliyo abaana bali Kakiri n'abalala Wakiso then njagala bazimbira sente zino njagala ziveemu babazimbiremu ennyumba bwe basobola obeera Kakiri abaana bambi tebalina bazadde baabwe abalala babalonda nga babasuula kati eyo Evelyn Foundation naye nagadde oyita ne best of Evelyn Namulondo kwe kabafaani nange bantegeereko banyumirwe okitegeera so basically kati ekitegeeza ganaataano nsaba matini abantu abali abaagala owagira abaana abo those who would wish to partner with her you can naye kati bagenda kugamba tumukubirako nnamba ki wali obuzibu weeri ennamba ogiteekayo gisome njogera bya nooti 0752 41 25 56 0752 41 25 56 ereta Evelyn Namulondo naye teri ku WhatsApp ya calls business so abagala discussinga naye booking a tickets oko abagala t-shirts zikutuukeko okuba kweyo enamba kati owaye baatugamba gwe watabula Rema ne Kenzo byali bituufu ebyo tewabiwulirako ebyo sinze nabyogera ku luno kwekulaba buli kimu. Let me tell you, me and Rema, we are watching you. Nze ebyo nabyogerako every day. Ne kakati olaba obadde Namakula abadde abalaba oba otukuba nga Ruth yatuwolereza otusabula byotalinako mutwe n'amagulu nga mami banaye kati otandise naye ekyo sinze nakyogera ye gwe yakitandika nze mwenyinize nti gwe abatabula nze nabasangawo okumanya nti gwe abatabula waveeri n'otokomoka mugambo gwo kati ene empya gy'olese okudojinga ebibuuzo buli kibuuzo kye naabuuza ogamba gwe wakitandika gwe okimanyi kati waki okibuuza kyemalireyo naye it is not true because aba abantu bombi bali family yange n'okulaba mukyala Rema Namakula nze nasooka Eddie Kenzo you know that kati beekwana olaba ebyo sisaga bigenda msibimanyi lwaki obimanyi kiriza nti beekwana ndaba eyo life yaabwe private life kati gwe Rema onooba omufunye njagala omuntu ulize wano mbuuze ekyo ekibuuzo ti mwekwana Namulondo abalaba Rema naye kanakwatako
Rema njogera naye wano twesanga n'okwesanga. Era ne wali ku luli olubuto olwava e Dubai nali nnyumya naye. Lubuto ki? Olwo n'omwana gwe yakazaala. Nangamba my brother. I will tell you. Nebifaananyi nampaako labako. Naye muka. Ye nampaako lwakuba teyaŋŋamba nti tobitambuza era nabitambuza. Olimba twali. Ate owakana ki? Ebifaananyi bya Rema byatambula nga tabise. Naye njagala okwebaza Rema. Nafuna akasente ka Sebunya. Mwami Sebunya yagaba. Bampaayo $10. Mwami Sebunya. Era sibanja. Mwami Sebunya ayokya. Nange era buli mulanga. Bulamu nsensebuse. Ne bakuwokya. Ne bakuwokya. Ne bakuwa. Ne Sebunya ali atya. Naye tayogera oba eyo edembeere yayogera. Kuba eno mu bantu alabika tayogera. Era tayogera nnyo. He's not so talkative. Eh? He's not. Kati lavo yetambula etya. Kuba ne Rema naye tayogera. Bafune bombi. Kubira Mwami Sebunya, okubira ne mukyala Rema Namakula, obabuuza ebibuuzo. Simanya watu nakola interview eno neggwa. Genda kugikola onoonya okunsaasanya n'ensonyi. Simanya oba interview enegguka. Kuba buli kibuuzo kyembuuza baŋŋamba. Genda eyo. Naye katoke. Kana kuba kati gobeera nnyo ne Rema. Kana akantu k'okkuba ebifaananyi kano. Gwakamuwa. Bwabaayo ka birthday, Easter biki ne mutufulumizayo catalogue. Idea yaliyo. Nega nti omanyi Rema enjuki gye tulina okwokyamu abasirwe bano bifaanagana tubite. Namulondo ndabye. Neri waliwo mwani honorable retire ne mukyala bagenda ne bata photoshoot yaabwe ya birthday, anniversary, Valentine. Ku BBS ne bangamba bwe idea Namulondo ye yabambaza. Ne lwaki mubeera mu mpaayiriza. Lotaya ne mami Irene. Simanyi mwali mufaawo. Ne kasita kyaggwa. Ekyefifu ky'ebifaananyi kasita byaggwa ne bifuluma. Ekyokukola tetuyina. Naye abantu ebifaananyi babeere nnyo. Kujoga famire yange. Neri famire yo. Oyagala kujoga famire yange. Ate n'abo bakwano bange Lotaya ne Irene bwe bati. Nze omu ku bantu abali akasente ka Lotaya. Amina. Baga Lotaya mugumu. Ne dadadi yagala. Naye olaba nzampa era sibulinaako buzibu. Yasooka n'aguma naye bwe yantegeera. Buli omu mugumu bannange. Abantu bagumu kati ate be nadda ku mukwano gwo. Mukwano gwange. Rema. Omulaba wa. Ndwawo naye baŋŋamba. Ye n'ejjinja. Baawula kimu nti lyo lisula bweru. Naye bagumu bonna. Bimanyi nze kyemanyi oyo omukyala mugabi nnyo. Naye Rema tagabira kamera ayina abantu bawadde. Nineyo abantu be nasanga mu COVID. Abantu nabangi nnyo bayambye mu COVID. Kebe sina COVID. Abantu Actually nze mu biseera bya COVID awo waliwo we bamuteere nnyo ku pressure. Waliwo abantu baveeyo side obazi baali Kasubi eyo. Bajjira nno na ku bigere wano ne banga Kasuku ffe weetuli Rema yatuwadde. Twagala kuwogera kali ne mbagamba ekizibu kyokka ekiriwo mwandyogedde naye baba teyayogedde. Kali tolabe nti mujja kuba mumulabise special at time nga bamutadde ku nninga. Ne bakiramu amakulu bambi ne bakireka. Oyo no mukyala bambi yamba abantu bangi nga nze n'omu ku bbo bayamba. Kati bya Rema alayika okuba tajja byogerako mayamu boza bya Rema we batuukira okwawukana kubanga nze ne Dirisa gundi nze omuntu eyampa info yaŋŋamba Kasuku gwe tofaayo ojja biraba ne ŋŋamba ne njagala okukubirako info yaki y'okwawukana. Oyo omuntu eyagamba lwaki tewamuleeta ku mpeewo n'akunnyonnyola anti soosi tebamwogera. Era kati naye woŋŋambira wano nti mbimanyi era nja kwogera naye mbeera sijja kugamba nti gwe waŋŋambye. nze sina kyoba omanyako kati bwe naaba njagala info ng'omuyina omumpa naye sijja kwogera nti gwe wamumpadde. Nze sina kyemmanya nti mu byonna nze kyemmanyi kimu
netugenda ku mikolo abaana baffe bali tugenze ku mikolo naye abantu bambuuzira njagala kakubuuza wano akakateeteeyi akali kamyansamyansa era idea yaliyo wegasse ku maliyaki banaye omuntu abuuzeko kino ekiteeteeyi kya Jingle Bells gwe wakireeta idea yaliyo kyali ki naye baŋŋamba kyekyo ekiteeteeyi so kyalina switch maliyaki nga ogira n'okiteekako kirina ne battery maliyaki ne kasuku ani ali basonyiwa nga kiriko switch nakimala olugoye lwali lwa bbeeyi sente zali kituufu lwali lwa bbeeyi gwe omanyi okufuna ekiteeteeyi nga kiri mu disco light olowooza babikola buli lunaku simanyi olina omukyala ewaka nina mukyala wange lwaki tokimwambazaako kolumu ate kati kyogedde Christmas kejje lwaki okimwambaza ekiteeteeyi kya Sekukkulu negwe kasuku namakula kakwatako nze nkubuulira anangola kimpe twagomaagoma dda kale ajja kuŋŋamba kasuku nakulaba nga yo dissing my dress kati oneebuuzi solooza I didn't see you awo nzikire anyway but then also the latest rumor we've heard about you, I just wanted us to clear the air. Batugamba nti ono mutabani wo wa Mesach. Mesach ye n'avaayo n'abyegaana gwe saakulabako ng'obyegaana naye nagamba taata w'omwana oyo mumanyi ate n'okumufaanana ndaba amufaanana ndowooza kala yeeyawukanamu nti oli mweru ono si mweru taata w'omwana oli si mweru ate omwana mulaba wali ku show ndowooza ebitaala teyali mweru naye mukama nze abaana ebyo munankwata obulungi mujja ku benchi wano mujja kulabako taata w'omwana gwe nno tawange ng'abyogera abikakasa tasobola talina buddo naye nga ndudde mulaba yalagawa kozi wagambye nti mwayawukana bandange gw'oyogedde mu interview nga tutandika anti yes Ruth n'ayogera naawe ku ssimu byabadde agamba tobiwulidde abadde ayogera bintu birala tosala kigambo nange ndowooza leero interview tetujja gimalako ate munnaaki no ndi mukunyonyola ku kya papa Mesach nekirala you people buli wendaga bakwagaza abantu babuuza papa Mesach mubi mulema si mulema ye wabaye eddadi w'omwana buzibu ki because eyo everywhere buli wolaga nebweru eyo waliwo gye nabadde na travelings wenagudde ku bablog bannange we bali ku jeno Uganda eri etya Semakula nga omuzaalamu omwana I was like bannange papa Mesach kati kirungi nnyo ogamba eddadi w'omwana mumanyi kati lwaki tewanyonyola abantu ti ddadi w'omwana omumanyi nosalawo nonsaasa nze saakusaasaanyako ebyo biseera nali sikola nakola wali okola nali mu depression nga zintwala gwe yakisookerako Serena kyeka wasula ku program ng'ogirinze n'otandika woogwe jaje omwana kwata olaika yeggwa omu ku bo kubanga mukyala Mesach yaŋŋamba bannamawulire badde 100 nga banoonya mukyala Mesach nga banoonya omwana wange era ne bamugamba kati yo omutabani aliwa yo omutabani naye bannange yandikikoze n'ateeka mu mwana wo kamera yandikikoze n'abuza omwana wange ebyo ebitakwatagana wali ofa naye temumanyi busungu bwange naye kola omwandirabye obusungu bwange yali agenda naye omwana abeera wa Mesach no holiday we baba bawummudde abeerayo because Shadraka basoma wamu bali wamu ku international yeyo gye bali Namulondo olina ssente kiri bwe kiti mwana tebamuweerera mu international mwami Kasuku nze mutana wange from day one asomedde mu international schools gyasomedde era bw'obuuza abamumanyi hero bamumanyi gyazasomera ekyokubeera omwana wange si kizibu because gwenkolerera okitegeera ate nina bakwano bange bansupportinga okitegeera bansupportinga era nze sit down ngamba naye omwana ekyo kyo ky'omwana ky'omukama mwebaza bwebaza okitegeera ane his dad ne family ye nabo basupportinga mutabani wange mbadde kati nzija nti omutabani wange amanyi owumulira ne wa mwami Lutaaya
amanyi owumulire wa principal amanyi owumulire wa mukyala Namakula ne wa principal awumulirayo naye gwe ng'okoze emirandira kuba omuntu ekyo kati mubeera famire esooka eri mubeera famire okitegeera abantu nange muyina kulaba ne babi eri ye famire naye nga naye Namulondo oba yanaabakayayaana lino eddogo lyakozesa buli wamu oyinawo ekintu ekikonge booti tolina luggi lwotayingira Namulondo naye ono omwana oba omusawo waali wasimanyi Holy Spirit gwotambulirako oyo yekka genda maaso yanaaza haleluya oyo omutegedde oyo so kati anti mane nkugamba eky'omwana nti omwana ye yasalawo ne banne because wakomawo waka tumuwa essimu ye then abali baba n'essimu zaabwe ne bacommunicating era ogenda owulya mami wooli omwana ngakubira kati na mukyala Sarah yankubira essimu nangamba oli otya mujja because njagala walugave naye walugave konze gyendi oli otya nangamba omutabani aliwa konze wali kuba yali asoma na holiday nangamba yandize n'alaba show ya daddy we konze nkamala okwogera ne famire ye because famire ye yali emuyina era nanoonya omwami mutyaba ate sina namwogera namunoonya okumufuna olwo lunaku nabonaabona omufuna nemulekerako message nemugamba hi papa twale tusaako ku mwana omuyita papa ne mutabani we bwamuyita era kuva nekiro okutumita papa nemuga twale tusaako ku mwana agenda biki nengirekako then nanzira munangamba naye omutabani oyo ali mu kusoma omaye his dad ali so strict ali mu kusoma nemugamba please agenda abeereko nekine banne because holiday bagibawadde tebawumudde kati kagenda abeereko nabo Friday Saturday Sunday nangamba okay era basindika emotoka ne picking omutabani nemutwalira mukyala Mesach nangamba omutabani mufunye era naddamu nankwera nga mbeevugira mbeetwalira konze okay nemugamba be a good boy era nabuuza nagamba mama mukyala Sarah nemugamba omanyi saagala nje nange mu ebyo ebintu twayogera nga ffe nangamba nedda leero Eva ajja natuulawo nemugamba omanyi abamawulire era nakitegeera batokomoka omugambo tebatunuza omwana wange mu kamera kuba waliwo ko olumu yali sports day yawe genda omulabo ku spark ninga wo nali siriwo twali London Ebons ndowooza oba spark yagenda nekavale nga buli lwe balaga then famire y'omwana oyo nenkubira nengamba naye mami hero konzi wanje hero lwaki bamuyingizamu ebyo ebintu kitegeera famire yabwe bayina eddiini nyingi nyo nemagaba bannange yabadde sports day nange saabaddewo kati nibwati omwana anajja natula ne banne because we are family ate balugave nono wadde kati gwe olaba omwana waba mwanange kati kangezi kanku example ngenze kula bonita nkoze show ya eyange Evelyn Namu omwana wazze n'omwanange antandika this is my son Hero Semakula ono gundi si wange mwana wooli tesimpisa tekiraga mpisa naye okwewala ebigambo bino okikola ffe tetuboola oba mwogere mujja koowa naasirika era okwogera bayogera nze nasirika ndi walugave nenga nze soogera ku balugave obawa kulimba aboolugave mbogerako birungi byokka ate kati muno gwayisa akayenje luli yali kiyenje luli kiyenje phrase gye tukozesa eno mulingo yaffe okutegeeza nti okyali amakya ojja buzi tabangako kiyenje omwana from day one omanyi ti namukubako akafaananyi ng'ali mu legging eriko akatuli kaleete lwaki tokaleeta byadda tayambalangako bulegging buli mu kituli oyo omwana nakugambidde oyo omwana from day one yali blessed kituufu yaliko ekisa kya Katonda kituufu mukama yali ayagadde oyo omwana yali amutaddeko omukono n'amafuta ge paka kati ate akyeyongerayo forever and ever so kati bani abakuwerekeddeko
kula bonita awo bamperekeddeko bane soko kwebaza abayimbi bangi bamperekeddeko banakatemba bangi bamperekeddeko ba tiktokers ba stand up comedy Rema Namakula, Pastor Wilson Bugembe, Papa Misachi, Fik Fameka, Maureen Nantume, Spice Diana, B2C, Mickey Wine, Baba Yahweh, Eddie Yahweh, Pane Banji, Diana Nabatanzi, Douglas Ranga, Fefe Busu, no Gravity Mtuchu, agenda kubawo, yangambia agenda kujja, nanga Eva Namulondo no kujja tubakube mulaga namugamba why not kuga abayimbi bangi ba Nick Tufani ba TikToker Landlord Chakala Swagger Nation bwetani ko bamenya tugenda sulawo and sinabo kaba bali ku poster because bambi nali so yakola poster nene nga sino obo busobozi to me nagezaako neba kwano bange bangi baganda banga bagenda no performing nga tebali ku poster sente mmeko okuyingira mitwalo 3 VIP 5 tebo mitwala 5 jompereza tebo yemu tebo tuba tutula weri waggulu nga ku VIP wansi wagenda ba waliwo tables ne eri VIP wagenda ba waliyo tables njagala tebo yange njituleko ne Rema ne Sebunya already nabo baguze yabo kati zigatti nedda kati yo kanjigabe gwenkuse ku tebo ya mwami Sebunya anaye basiramu banagula ebyokunywa era bo tebabinywa balina akajaja ako tetugula mwenge ate bagula era nze netwa tugenze out nenkwata ku kachupa mgana ngamba akoko mgana kesa solide kukagula naye nkimanyi awo siche bayite jinja liriri nagambe ogano kyogulira muno kabbiya ebyokunywa ebirala mbinywa ati eddiini naye buli muntu alina wakkiriza nnyo batyo oyo n'omukyala talina swala gyasubwa kyoyina okumanya n'omwami we balina eddiini andozi olaba owalana bali simanyi kyobagaza tobeerayo nayo baliko okuyingira sente 3 ne 5 VIP then tebo mitwalo 5 3 5 tebo mitwalo 5 I've done so many interviews. I've not sat in an interview where someone does it deliberately to make you feel guilty for things you have not done. Namulondo onzanye interview number naye ekyokukola tewali twaze n'ebibuuzo byaffe nga tubitegese buli kyembadde ndeeta n'okikuba ku kisenge ne kinzirira but well after all by'otugambyeko bitugambye ekisinga obukulu Namulondo tugende tumuwagire Namulondo mulabidde emyaka ndowooza nga 13 bemba sirimbye I've seen her for like 13 years but I think we had never spoken namulaba nga akyali muwala muto naye nakulaba abantu kati bayinza okuba bakulabye kati naye Namulondo kali akato bandi kulabyeko let me tell you nina nebyo byonna ebifaananyi bye mwatukubanga because bwetuba traveling owekitiibwa aba asaba ebintu ebyo byonna kati wetuma tukomyewa kuddeza file luli netunuulira neneeraba nenga oh my god mu show za mwami Kyagulanyi buli share abeerangayo bannange nga mba kyeneekoze nenga abaneyo amawulire era kuva dakyaka nali ngenda kubawa kuzoganya abantu I swear by then kubanga nali nga mawulire lekinga buli gulire erifuluma olina ne video gy'olimu eya mwami Kyagulanyi waki omuyita mwami Kyagulanyi muyite Bobi Wine abantu bayinza obutamutegeera okay mwami Kyagulanyi video bagiyita batya ndi mu Kiwani ng'akawato kakyali kati nalina student kati ng'akawato kati student nobeera ng'olina olubuto gwe tomanyi ba student bannamudigu n'omutulira n'omugamba omukazi omukulu wakyasoma kyono naye ng'ali mu myaka 15 14 ulira nnono so nga 3 tugende tuwage olina akalango ka audio aka video kwempereze ku WhatsApp tulina okakuteerayo abantu bakalabe tukasoose wali mu maaso tukawunzisa eno nga tuggalawo okumanga bannaye mukama mulungi leero lwenfunye n'essimu yo
bulijjo badde togina manager enuka ajimpa gwe nali nate Rema abadde agiyina eyange Namakula yagiyina mwe muli balugave naye nze wankolako obulumba nenyiiga nonyiiga oti kyakunyiiza otutuuka awo ngamba kaneesonyiwe kasuku olwo muggyeko engalo era buli nkulaba mbadde nfubutuka ekituufu bayirewo buli we tubadde nga that is it buli we mbadde nga nkulabe nti ng'oweta ne ngamba oba kanjagala waki kadduka mune that is me omuntu abanga alina ekintu kyankozo naye saagala ntalo nze siri muntu wa ntalo oyitamu buyisi oweta era bw'ojja wali enooyimirira from zero to your son bw'okayise okay ne tickets zaafulumye ziri available oli abazeetaaze okubako enamba 0752412556 ereeta Evelyn Namulondo so okubako enamba ne badelivaringa tickets ezo n'ekirala tickets anabatakubyeku enamba zijja ba ku booking on that day andi abantu tebabaguza tickets wabweru kitegeera alina zijja mu booking because ajja gigula wabweru ku mulyango bambi bamugande kijja kunnuma nnyo naye ng'ate olina okulabirira abaana kijja kunnuma bambi nga aguze tiketi nga bamuwadde enfu booking bannange naye bajje bampagire kasooke nve ku ssimu tofukamira sigenda fukamira kale mwayiga emize gy'okufukamira bannaye mwebala okumpagira neffe mune tulina discipline si twayiga kuva sebikiririzaamu ebyofukamira I find it manipulative lozoola buli saa abeera mu kukuba banne kukola ki that is me nze ndi mwetowaze abayimbi mbalaba nga bafukamira ku bivulu bannaye mwebale nnyo tuwagira era kyokola kirungi era bandize olaba okugenda awo ku mavivye let me tell you omuntu nga sita n'atoola n'akola ekyo ekintu manya aba akijje ku ntobo ya mutima gwe because olaba abantu abamu ba stars bwatuuka bamanyi kiwedde baba beegulumiza aga babadde balina okujja naye olaba omuntu waagaba bannange oba najja n'amaziga tears of joy omanya ku mutima mullo ayagadde ekirabo aba akyagadde nze kirungi siina wenkolera sho nze sandifukamidde ebyo sisobola okuyanga ojja kufukamira otwetondere bannaye nkowoola abantu bonna 3rd August mujje ku Theatre La Bonita mu Best of Evelyn Namulondo from zero to hero mulabe Namulondo avuddewa Namulondo kikyafuuse naye okimanyi nti ndi wakabi oli wakabi lwako abantu mu industry tebakimanyi bulungi ate nze kati kenkufunye wano ate ngenda nnyumirwa nnyo Namulondo ye muntu asobola okutuusa buli w'oyagala mu entertainment industry buli w'oyagala asobola okutuusaawo ate n'ojjawo ky'obadde oyagala naye abantu abasinga tebakimanyi kuba nze nina ebintu bingi byembaddemu naye ng'ogenda owulira omuntu nindako kamala okukubira Eva asobola otubulira oyo kati waali kati agenze ku biiki netwolekera ffenna ku biiki naye nga liidi abadde ani Eva so n'ekirala kyensinga okwebaza Mukama Katonda nti n'abayimbi bange nze mwami Kasuku sijja ku muntu nti neŋŋamba oyo omuntu mwagadde ne mufokasingako ne tutatuuka ku ggoolo yaffe tukola ekintu kyaffe ne kibeera successful nekigguka kati like B2C nabo babaddemu ne kolabo yaffe ne tugamba tulina okukikuba kati ekitegeeza bino ebintu bye twali tuwulira bituufu ebiriwo wabo baganda bange we are family we are family twafuka family era ffe tuli aba 1 2 3 4 5 tuli bataano we are family ate biriimu ebyo twala eri gwe baganda b'osobola obanga oyonooneka mubeere bulungi mweraba The best of Evelyn
Evelyn Namulondo from zero to hero. Yeshana singa munene kuno mwaka. Hakuteta la bonita nga 3 Agosto. Eno shobuli muyimbi na comedian muhali. Shinge mtwale 3, vyebye mtwale 5, emeze mitwale 5. Pastor Bugembe, Rema Namakula, B2C, Thick Famaika, Winnie Nwaji, Spice Diana, Levixon, Mickey Wine, Harry Namatovo, Honorable Lutaya, Eddie Away, MC Mariaki, Landlord Chakara, Mickey Sims Too Funny, Swag Nation, Badwatan Chico, Dana Navatanzi, Zahara Toto, Ray P, Douglas Wanga, Nina Rose, Fefe Bosi, Lydia Jasmine, Maureen Nantume, Mesach Semakula, Patrick Amujuka, Nabalala, Habalala. Wewe nango chimanyi tuwavaku zero, no fuka hero. Jangu wano, the best of Evelyn Namulondo from zero to hero. Hawakuteta la bonita, na 3 Agosto.